Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices e Busega kalina akawoowo. okutandika omukolo mu butongole era twafunyeyo essaala okufiibwa Reverend kati nga bagezaako okubalansinga omukwano guli wakati wa Jackson ne Sophie. Kubaza Katonda waffe omulungi olw'obulungi n'ekisa kyo ekitagerwa bw'oyinza otuusa ku lunaku luno Mukama n'emirembe era olw'essanyu tuwa byonna ebigenda okwogolebwa maaso go oteeketeeke bulungi mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tunaamala Buganda tunamaliza n'ekika kyaffe. Buganda omukolo gwonna oguli mu Buganda era ekitiibwa kya Buganda kyayimbiddwa. Amaka g'empisa okubuuza tekusobola kwerabirwa era emijiji egy'enjawulo gyaleetebwa kusobola okubuuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaamu wa barakatuh. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Era abasawo walabanga abasawo wangi taata abantu abo mubeetegereza tubeetegereza taata mubasanze nga bonna bagwanidde okutwegattako ffe bazzukulu ba Gabo ng'essagala Buwaya. Nedda taata. Lwaki tebaganidde? Abamu tubasanze nga tebali bulungi. Abamu nga tebali bulungi nga bafunye ekizibu ki? Nga balina ekizibu ekibasumbuwa tugezaako bakebera. Kibadde kizibu ki ekyo? Ekizibu ndoza kampe mukulu munnanga nsingako okumanya musawo Tina anyambeko. Oyo yasoma mukubireko mu ngalo. Oli otya? Dadi ndi bulungi kati. Embeera zo. Dadi embeera zonna. Mwebale kusazaamu okwekalakaasa. Amiina. Mwayambye eggwanga lino. Amiina dadi. Naye nno ekikuleesa olwaleero. Ye dadi. Bw'obadde ku ddyo te. Ye dadi. Abantu abo basanze nga bali mu mbeera ki? Dadi era nga bwe watusomesa. Bwe nabasomesa. PhD ne tugikongola. Mukongodde PhD mu busawo. Dadi tubajjanjabye. Mubajjanjabye bakubbeko mu ngalo. Naye mulwadde kyasinze okubalumya omutwe. Dadi abalwadde babadde babiri asooka. Dadi omulwadde omu. Abadde yalwala tokatiivu. Oba bwamukwata akyasoma kuba ne mu kibiina baamukubanga nnyo. Dadi wamulabye nga tannayingira. Namulabiddewo. Omutuweera akazindaalo. Nemmuwa akazindaalo. Microphone.
mikorofoni Dadi omulwadde omulala oyo yennyini gwe njagala abadde muyi kyamazima nanga nnemeredde akulemedderedde naye omulwadde bw'akulemererwa tulina kiruddu ate baateekawo ne mulago ne bamufuula referral hospital omulifaali enzeewa Dadi professional ethics z'abasawo zitugaana okwogera endwadde z'abalwadde omukubire mu ngalo bannange ono mwana mutendeke tokyogera kumuyitira mukulu waffe Dr. Sophie ajja kumutuweera ka Soflinctus wangi soko kiddemu ekyo agenda mu wakati Dadi agenda kumutuweera ka Soflinctus abekyanja mukubeeko engalo kwekyo nyongereko ki munange bwe twogeranye wangi taata abo abaana bange basawo eggwanga lyabwe baganda mu butuufu abange gye muli abe wange kikyekirese engalo okyo bawala bange mwambuke wakulu abekyanja tuteekemu essanyu ebiri ku mmeeza batukkiriza tutandika okubiraga wadde mwabiraze ate sibaga tonadas tubakubireko mu ngalo abazukulu b'omulujja luno tubakubireko mu ngalo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alayhi salamu y'ekibuli. Eradde basebo. eradde bannyabo mukulika amakubo tugayiseemu Singa yazze era yaleese omuko mu kidaala jjukira yabadde yazaalibwa dda kwegamba n'amuleeta amulage abatakansi
nso kulaba munnange abataka bandi bubi omwawule bw'ekifo kino yambuuza kubanga nze ekyamazima ebibadde mu nju mbitegedde naye yambuuza tisenga w'abaana ngazzaako adabulana oyo yandi gwe muze mulya naye obulamu oyo yagenda okutwala omwana mwanyinaze ntwala mpola ankomba enziro ku mugongo oyo yagenda okutwala omwana wa nnyo yaluwa kubanga abaana ba nnyo wano bangi omwana nnyo Sofia omwana wattu bwabeera mwana wattu Sofia Kizito erinnya eryo lyogere nga topapa mu kiseera kino mukkirize bannyinaze balamuse ku bagenyi baabwe kituufu musaale yasabiddwa ebyokunywa n'ebyokulya byonna ebiri eyo byawongeddwayo kale basenga nsanyuse nnyo okubalabako bannyabo era dde basebo era dde nnyo basenga musiibye mutya kati tulina ensiiba mwino muli muti eyo naffe tusiibye bulungi bwe bulungi era dde bannyabo musiibye mutya bannyabo mujebaleko mukulike ekkubo muli mu lubiri tuli mu lubiri ye mu mazima we twali twawukana yerabira Galubindi ku motoka ya Johnson ng'olwo gw'oli ku kyokumujjukiza nti Galubindi ozerabidde nange nagamba kale tunazimuleetera emasuliita kyerondera taba mwabeeyo ne mukuboko mu ngalo nemu byonna twagala kwebaza bwebaza abange gyemuli tulumba wasenga engalabe wange ejangu tuwereke basenga muli omu mumuwe pakemu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kwa salamu eyo mungalo. Mukama yebazibwe nnyo. Tusanyisa obbala abannyo basse. Naffe bambi obwedda twesunga obbala bako. Tusanyisa obbala abannyo bannyaba abannyo kamala. Mulira ate bwe bongedde obbawaana mwebbireko mu ngalo abaana ab'obuwala. Era dde nnyo bassebo. Era dde nnyo bamukwano. Mukuliko amakubo bassebo. Bambi amakubo tetugasanzeemu buzibu kuba tuzze tuzanyira mu kkubo nga siteringi zezeewanga. Amiina tusanyisa obbala abannyo bannyabo. Tusanyisa obbala abako bannyabo. Mwebale kuba so smart bannyabo. Bannange mwekubire olaba mubakubye. Olaba ng'ate ng'oweddemu nnyo. Ne kale babuuzeeko. Tusanyise nnyo nnyini ddala okubalabako. Kale bannange naffe tusanyise nnyo okubalabako wano ewa Daddy. Mukuliko amakubo. Bambi amakubo go tugayiseemu nnyo. Bannange feel at home. Naffe twateredde dda. Gwe muwala wange.
olwo oluzungu naluteekamu ssente leka kuluzanyisa buzanyisa era nti taata wamwose otyo munange bwetwogeranya ono namba 2 okuva ekyemmange bibye yaggwaddanga mulebye musanyufu nnyo aluwa ono owookubiri abagudde muwala wange wansi kale anaatera talina kunyenyanga ovakedo ati abamubalinda kunyenyanga vakali bategere nga baweddeyo n'abaana abalenzi abalinga ensonga z'awaka nabo bayitibwa okusobola okubuuza guno gwe mukiki ogwasimbyeyo ogwa lonkinzi nalulonjajja Sophie. Mwarana abawala mutuukiriza engongo y'abengeye bw'otuuka wali koyiba ofukamira bw'otuuka wali koyiba ofukamira amaka gano ag'ab'emmamba eyabalagirira mu maka muno ng'abalagirira ku nsonga ki? Ku nsonga nga twagala nga tuzze kusaba kuzaalibwa mu maka muno kyokka kyekikudaaganya nga kyekitudaaganya ssebo ng'omwana wattu yabalagirira era ng'eyatulagirira wano twakolagana ne ssengo ye yatugyeyo n'atulaga eri abangi ye ssebo singa yali atulagirira yali alina n'omwana omusebeyiwe eyali amuli ku lusegera awo sebeyi mube wakatuleetera okutubuuzaako wembadde njagala awo tetunafunako n'omu ku kifaananyi kye wano tetunnamulaba mukyala eyayeruka omulungi alina amaaso amalungi mukwano gw'abangi eyanyumye okamala amanyi okusanyuka Sophie yafulumye Masokolo Timbe
okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta Spiced Curry Powder kakolebwa Castle Scent of Spices e Busega kalina akawoowo